yategezeza kkooti era yasabye akulira poliisi asobole okubeera nga aleeta ebbaluwa eya Besigye ekakasa nti embeera gy'alimu tasobola kubeera nga ate ayimirira mu kkooti. So bino byabaddewo olunaku lw'eggulo era nga omulamuzi Emmanuel Baguma yategezezza Thomas Jatiko oyamyuka Director of Public Prosecution. Sazino yamyuka so nga mugamba nti twagala tutuule kinyuma nnyo omuntu nannyini musango nga waali newankubadde nga abali mu musango bano nga Haji Obedi ne Captain Dennis Ola mwebali naye kinyuma nga ne Besigye ye nannyini musango omukulu. Yes. Report ze baadi balese ezo eziva mu komera nga teziraga mbeera ntuufu Besigye gy'alimu. Jukira liwe twasembayo azirise n'atwalibwa emulago mu ICU. Kakati okuva olwo mukyala we yabaddeko mu ddwaliro n'avayo n'atutegeeza nti naabaddeyo amulabyeko naye munafu tasobola kwogera tasobola kuwandiika kati kitegeeza nti pooti yadde yeetaaga okufuna ripooti eyo mu bujjuvu bwayo. Kakati kwe kusaba ab'amakomera nga alagira ddala omukulu asemberayo ddala waggulu Commissioner General w'amakomera omukulu Byabashayija nti kakati alagire ttiimu ye ekwatagane n'abasawo abali emulago basobole okumanya atuuse oba tannatuuka. Actually case eno yajadijjaninze for 2 weeks. I believe buba budde bumala buba budde bumala okusobola okumakinga sure nti Dr. Kizza Besigye asobola okuba nga awonye oba okitegeera so tusuubira afunye mukumanya gasobola okuba nga ayimirira mu kkooti. Naye mu nteekateeka eyo Thomas Jatiko oyo gwe tukugambye amyuka Director of Public Prosecution yabadde ayagala ye kutandika mujulizi waabwe ali awo Orlando atandika okuwa obujulizi ni bannayo yo Orlando atafuukako bize yabaaki munange yasalawo we bamwagalidde waali buli kaseera mu kkooti abirwadde nga muzungu ne ku TikTok otavaako obuzungu bw'ennaku zino nabo naye kale tusabira Dr. Kizza Besigye okusobola okuba nga ataakuba ku matu ataakomewo. Kakati munnamateeka we gavumenti gwe yamuwa Sylvia Namwanje yategeezezza kkooti nti tasobola kuba nga akkiriza for the purpose of fair hearing kinyuma nnyo Dr. Kizza Besigye okubeerawo omusango gusobole okubeera nga gutambula ng'alaba buli kimu nga kikola ki nga kigenda mu maaso. Tumalirize yagiyingidde embalala Honorable Minister Balamu yayingidde embalala.